Amaaso go leero sigategedde. Amaaso go buli gendala oyagala okuyimba. Oyo no nyolimba lw'omusajja si kituufu kyokola. Nanti naye nakyo kyokoze si kituufu. Amaaso gange ogagazaaki? Olinga ava okwebaka, olinga ava mu okwebaka. Okay, tuli ku That Truth Media, go subscribe, follow. Bana yemukulike. Okulika. Mutabani wa yamaze na proposinga nakkiriza atwale maama w'omwana amuwase. Ani? Chicken. Chicken emyaka gyalimu. Nze ndaba nga waba afunye asazeewo n'afuna omuntu bw'atwala. Tekiba na problem yonna. Kye tuyinza okusaba Chicken era abe ng'akuze. Lwaki ogamba bw'otyo? Anti Chicken bw'obadde omufollowinga ebbanga lyonna abadde akola ebintu olumu ng'akyakolamu ebya bavubuka. Abavubuka oyo ng'akyamu. Naye ayina ebintu byakola nga waliwo n'abasajja bakulu be tubale tulaba wano bulijjo nga babikola. Ngani? Ku internet okwo walaba. Anti musajja ki? Sagala kumenya musajja ki yakola ekintu nebyenkanangana n'ebya Chicken byabadde akola. So nze ndowooza nti kati mu budde buno bw'abanga asobola okubeera n'omuntu omwana we n'amulabirira ng'ali naye awo n'amanya alina omuntu amuwoleza ku ngoye alina n'amukolera buli kimu. Nze ndowooza si kibi bw'aba nga basazeewo. Kati banne babadde abeera nabo mu mabaale eyo gye banywera gye bajanywera omu ku Bolwight Bebekulu yali yasirayo yagambye bw'ati. Ekirala mukyala Chicken ng'atemereza nnyo bannaye ayinamu kano. Ulira Bano Chicken babanga bakuteeka mu ccupa. Chicken baleka bamuteeka mu ccupa. Bo bane bagamba Chicken bamuloga. Chicken baleka bamuteeka mu ccupa. Omukazi abadde ayina engeri gy'atemereza wati. Ng'agamba nkumaze. Anti internet yo tewummula. Internet tewummula. Ulira oti mwamulabi. Yabadde atemereza. Lwela eti omanyi. Mujjukire wano Chicken yali yeegasse ne Mickey seems too funny. Nga bagamba abakazi kitondeetera abakazi mubadduke this that. Naye omukazi abadde ayina engeri gyebadde atemereza wati. Nga watunuulira mu Nazara tojja kunnemesa osaaga. Biregedde. Naye abantu omuntu akola ekintu ekituufu era bateeka wa. Kati olaba Chicken n'abaano banne olina omumanya Uganda eno yatuuka nakugamba ku internet kuno kubeerako ebintu bingi. Kubeerako ebyokuyiga, waliwo abaweereza nga oli message ojja gifunamu amakulu, waliwo abaagala ebyonoonese, ebintu bingi bibeerako. Kakati bano baadde balina okuba nga Chicken bamuyisaamu embeera nga bw'oyogedde nga bw'ojuulidde nti abadde atemereza abadde simanyi. Ye abadde atemereza. No, waliwo omuntu nga ekitonde kye ng'atemereza. Kati nze sikirabako nga problem. Naye problem nze gyenyinza okulabawo oba kyendabanga kyenjagala kibeere nti Chicken bw'abanga akuze mu birowoozo naga nina okufunayo omukyalo ono omwana wange aleme kubeera ng'ali bbali. Waliwo wetwalabira oba omwana yoyo ng'omwana agamba banna omwana tamanyi. Omwana muwa amata jangu mbuzeeko jangu nga Chicken olaba agezaako nnyo kola ki. Naye kati omwana yamanyira bakwatagana. Omusembeza. Kitegeeza nti embeera eyo yaliwo ebiseera ebyo bayinza obanga n'omwana baali tebatera nnyo okubeera close na Chicken. Yali akamufuna. Naye kakati Chicken omwana we agenda kubeera ng'ali wamu ne daddy we ne mami we. Kyetusuubira nti buli omu kyeyandibadde akola ki? Ayagala. Chicken ekyo bw'abanga akikoze sikirabamu buzibu n'akamu. Naye bano banne sijja bateekako nnyo birowoozo kubanga era beebo. Ono abadde ayogera ono yoyo Bebekulu bwe yali asibye. Era abo abaana bo beebo. Kubanga ku internet kuno n'ojjayo omwana wo nga batandika akaana ka Dayasi omwana wa Godi walaba wano omwana wa ono omukyala Hajati ebigambo bye bamwogerera. So kakati abantu bo balina okwogera mu bintu byonna mugaye bw'aba asazeewo okuzimba content we. Waliwo abantu ababeerawo abo content waabwe yoyo mubadde mubagoberera era ekyo kye balina okuweereza abantu. Naye nga omuntu omutuufu yenna alimu ensa alimu Chicken bingi
yoso okumuogerako nga obadde kale katugambe nti bw'oba obadde omufollowinga bingi byakoze ebibi naddala bibi ebadde bisinga obungi naye mu budde buno si bye tulina okukola ki okutunuulira nga nze nga nze natunuulira Chicken kyatuuseeko Chicken alina ssente kati zisobola okuliisa omwana we so okumuweerera Chicken atambula n'agenda ekiro nadda alina okuba nga ewaka wabeerawo omuntu ajja n'akola ki n'alabira omwana gwanaasangawo ebyo buli omu yandikyetaaze ku Monday eno ku Monday ya meetinga taata we Chicken ninambe mu kavideo simanyi wakalaba kafuluma yamunoonya paka ku Legacy bagendako mu kafubo kati baddako ebbali bali ku motoka nga bagira abaana ne babasobera ne bakwata ka video ndowooza ng'alinga eyeetonda taata byonna bibadde onayenda bikagenda kukola ki abandi kakati ebyo mubyogera bwe mutyo abandi kati fe abamu abantu abakulu olumu tusirika naye nga bwendi ku social media nti njagala nnyo obabuulira amazima ate nze ndi muntu w'amazima Chicken nze yansanga twali luddawa etunyumya n'aŋŋamba naye njagala mumbozi mukati nga etudde zijende tetaata ekimuli ne mugamba ate tokola bwotyo lwaki agakita mumbozi mukati ati ye yali endowooza n'omuwabula ye yali endowooza ne mugamba tokola ki tokabonanga nambemu mwagala naye nga womanyi Chicken olumu abeeramu n'olwali nambemu munoonya n'akola ki n'akiŋŋamba ne mugamba abo weyagala kujja lwaki ojjanga emboozi mukati tutuddeawo tugwemu bugwi tukole ne mugamba nedda tokikola bwotyo ate osobola okujja oba n'okyalako ku program n'oyogerako eri abantu nga tutuddeawo fena naye okujja omugwekaawo olete ekimuli yali aplaniza ekintu kye in fact simanyi oba yakibaako naye yali aplaniza kyali kirungi naye nga kisasamaza ba yali ayagala kujja n'abamerere nga tuli mu mboozi mukati kagamba ye buli wabeera alina okubeerawo n'akatambula yali ayagala kujja n'abamirere nze yakiŋŋamba naga njagala nzije n'abemirere nfutuke mu motoka omutudde awo nfuuwe nga kyali kijja kuba kirungi kyali kijja kukola amawulire kyali kijja kukyankalanya embeera kyali kijja kutambula naye ne mugamba tukikola bwotyo sooka okole ki okirindemu kakati ate bw'abanga Chicken abadde oba ye yasobya taata we nga asazeewo n'agamba nga amiitinze taata we sikiramu problem ate abaana comment zaate zigamba lwaki bamiitinze mu bbaala abaana lwaba munanga abamu balalu abaana bali ku internet bano abasinga balalu osanga omuntu mu bbaala n'akuzza ebbali n'akugamba nti olaba mawa njagala ettaka emakindi eyo oba njagala kino na kino nze mbeera mu Amerika naye osobola odinfunira nemudde ebbali ebweru mu kafubo era ne mukola ki era ne mwogera era ne mumala okwogera ate nkeera business nekola ki nekutuka so kati aboogera ebyo bwe bityo ndowooza abamu balinga bano abatamanyi Uganda bwetambula Uganda bwetyo bwetambula omuntu akusanga dayasi nga yakunoonya dda n'ogenda mu bbaala entinda nagamba dayasi bulijjo nkulaba naye nina programu yange nakakalimu kange nkola njagala onnangire nga musanze neeyo so ku bivulu oba mu bbaala abantu basinganayo era abantu abamu bajjayo business kale tuli ku The Truth Media go subscribe follow we tuli lunaku lwakusatu mbeera ne mukulu Mawa Aruna jjajjange kitange temuwabuzi tunyumyanyumyawo wano ne wali ne tumanya ki ekigenda mu maaso ekitambula tugenda ku side ya entertainment tugenda ku side ya social tugenda ku side ya politics leero politics mungi mukko abantu leero politics mungi mukko okuva lwe twasikana okutuuka we tuli ebintu bingi byapeninze Twitter oba X yakutte omuliro mukoddomi yagala kusiba mukoddomi we ebintu bingi kuliko nalabye Sewungu ne gundi betutte mu kakiiko ka Kosase nga tebakuba ebintu biganye okwatagana balagidde gundi bamute bamugye mu house arrest wa Munambiro Anita Among President Museveni yalagidde CDF amute nabewe ebiri
tulinamu ebintu bingi bila tukiragira tubimenya mpola mpola. Tulinamu Mama Flower ne Mamito baba tabaganyiza bali bagenza okulaba omwana Grace yazalibwa recently baba tabaganya naye nga mu byonna mawasoko buze ku bantu tubanyonyole ku Sula Motors we tuli emmotoka eno gye mulaba eri emabega namu wobo ojagala bagitunda wano ku Sula Motors we tutudde etundwa gyolaba eno soko buze ku bantu tugende maaso. Mbalamusiza mwenna abatulaba ku programu ya Fena da ku Truth Media nimbagamba bannange mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mutugoberera kubanga ngenda buli lunaku njagala nkizuula nti ddala mutuufu Truth Media bagigoberera ate ba yamaanyi manyi nayagala n'ensooka okwagala okujjonkeramu naye Truth Media wayagala okujjonkeramu osekachi naye endaze nti kumpi mutuufu eri buli wantu wonna lwaki njogera ekyo nabadde ku mulonchi ya mukyala Namatovu nesanga omukyala nabadde nva bwe nti kufuka naye ng'ava eri naye ng'ava eri kufuka nangamba bane mwama wansanyi chokola ba mwebale nnyo mwebale ddala naye bannange vurumula mwama wanga watukola bubi inogamba sente banne twandyagadde ate nga nti vurumula tujogerako wano wokka naye omukyala we Namugongo wabagoba ajugira abo nabagoba abe Uganda nabagamba nangamba ne mwama wa tubagala nnyo tubagala ne wa bannange wakola bubi ne badde nsaba wadde fe batugoba nayo kirize nakwocha yawo teyanyokyeza nangamba nange njagala kuvulumula atekeke tafali ntekeke tafali ne mugamba abe Uganda gasibagala bwetyo okiddamu ne mugamba abe Uganda sibagala kasoda kaserina kabaka 5 buli dakika nakusagana akasoda akenjawulo ngamba mawa ekintu kino bakyetegekera nga bwe kusagana kakoko ziramu kusagana ka Fanta nza mune kusagana ka ate ekyo ne ngamba oyina meza kwotoola ekintu wagendo okyetegekera ekintu ekyo kyali bwekiti omanyi dasika nkubulire babo bude tulina mutuufu abantu mwebale nnyo mwebalira kutugoberera ate nze nja kukubiriza bannange betukola nabo mu Mbozi mu Katiba abali ku social media bonna beeyise bulungi nnyo eri abawagizi baffe kubanga Serena eyo gy'ogamba Busodo waliwo omukyala waliwo omwami bamuyita Beksu abeera London era abeera London bamumanyi bajjowa ne batego bamumanyi Beksu kyala Beksu yanengerera eri ate kati nze we nannona zira limu bakamera bwenti kuba nali nkola ago waliwo limukola mirimu nannona nanga mwami mawajangu natula ku meza ya mukyala Beksu nonywa soda ile yali abantu be nangamba tumya buli kyoyagala okunywa notumya crate ya soda netumya soda ne munywa netumya Red Bull ne mugamba kuba ulidachika Abdulrahman naye zoto yiwazigenda munnyo netweyagala abantu ne bazina ne mukyala Oslo Garden naye yabibaliyo abo mukyala Oslo Garden ne balingira bulenge bannange ekivulu kyalinga ndowooza kyogamba nti ab'Embozi mu Kati oba be bakikoze kubanga buli muntu yalabanga ow'Embozi mu Kati bambi ng'akola ki ng'asanyuka kati soda oyo gwolaba nanywa soda ninywa Loco Boom Red Bull nena ali ku mmeeza egi ya mukyala Beksu waliwo n'abalala babeera London aba family ya Kakembo mwenna nga muli London mwenna batumiddeko nnyo nabo nabasanga awo kakati onzije ku mulamwa omukyala n'agamba mwami mawa wadde wagaana naye kkiriza kuvulumula nina okubeerako neki netafaali omukyala oyo mwerabidde n'erinnya naye njamufuna nangamba mpa essimu yo nenjimuwa olwayingira munda kuvulumula kwennyini omukyala n'agamba ntaddeko ettaffaali era n'agamba nteekwa mawa okubanga nange ndi omu kubavulumula kubeetabye mu ekyo wadde watugaana era sente n'azimpedde bana ali mugobye naye bwe yatuuka eri munda omwo mwennyini mu Serena we yaziteerako yateekako kakadde naye yagamba wagaana ne ettaffaali kumpaka ndikuwadde n'agamba oba n'agulanda lwamu ya maaso oba yaki naye nina okukola ki n'agamba gwe mpa essimu yo nga sinagaana kasitoma muwaki simu era nenjimuwa era omukyalo oyo n'ateekako
ettaffaali kuvulumula. Amina. So mwebale nnyo mwebale ddala. Ne mukyala Lilian naye yaweereza. Lwabandi ebyo badde ne mukyala Lilian munnange njala kutegeeza nti mukyala Lilian e Netherland naawe obubaka bwatuuka essente ze waweereza Dias yazituusa bulungi nnyo era n'obanga naawe kyeweeyama okiwaddeyo. So weebale nnyo weebale ddala mukyala Joan naawe njala okutegeeza nti munnange ekintu kye watandika n'oŋŋamba nti mawayongeramu amaanyi nkwebaza ekintu kitambula ekintu ku ground kwekiri abantu beeyama abamu bansanga ne beeyamiraawo bagana naffe tujja kola ki tujja kukuwa abe Uganda nabagobanga n'ensonga zange mweze mutayagala oluusi kwogera Sakozi Faruku naye yakkiriza twamuteeka ku ntandaalo naye n'agamba agenda kuteekako ettaffaali omukyala waffe ono wamwa Canada abatuusa Miriam tugenda kugira wali mukyala Miriam munange naawe nkwebaza okubanga oli omu kubagamba nti mwami mawa nange nnokuwa akakadde era mmanyi nti essaawa yonna ebintu bigenda kutambula malidaadi mwenna abansuubiza abagenda mu maaso n'okunsuubiza mwebale nnyo mwebale ddala nammwe abatandise okugamba nti nze kye nagamba mwami mawa nkiweereza nga mukyala Lilian e Netherland. Weebale nnyo weebale ddala olunaku lwali lwa Friday omukulu ono obubaka n'abutuusa. Buli ali eyo ng'ayagala mawavulumule si mu bubi ng'olina omutima omulungi ogutalinga gwa bannaffe abamu osobola oteekako ettaffaali n'ogamba oba oyise mu Dias bw'oyita mu Dias ekyo tujja kutuuka bulungi. N'abalina ennamba ya Sakozi Faruku nga muli eyo musoga mawa twamuwulidde wano naye ya Sakozi ogirina musobola ogifuna oba eya Dias yennyini ndowooza ebeerako yange wagijjako kweri ojagala kuvulumula olina obbateerako ennamba y'amawa abaagala okuteekako kuvulumula naye nga bw'oba tonfunye funa Dias buli kimu kijja kutuuka bulungi. Namba yange jajje bateerako aba n'abamwagala ne bw'omba tagitaddeeko kale naye ng'owulira olina eya Dias era osogamba njagala ku mwami mawa bw'ofuna eya Sakozi somuga nti mwami mawa namulidde evulumula eyo era Sakozi omukola ki omuoja n'ennamba emu be bantu aba bana igwe nze namba emu ne Faruku bebali mu vulumu abo bwewoba olina ya nnamba emu osobola okugamba mwami namba emu n'omugamba mwami namba emu nsaba ompe ku namba ya mwami mawa ajja kikolako bulungi ne bwe ziba ssente nga yegoziwadde nti mwami mawa namulidde ayagala kuvulumula era zijja kutuuka ne baba Sakozi Faruku zigenda kutuuka. Dias Walugembe yatuusiza essente zebamuwadde okuva e Netherland ewa mukyala Lilian. Mukyala weebale nnyo obale ddala okubanga ekyo wakituukiriza. Kale tuli ku Sula Motors. Kugamba bw'oba weetaaga emmotoka oyagala okugula emmotoka oyagala okutunda emmotoka oyagala kola swap Sula Motors wokawoka wosobola okujja gwe weesiga n'akubanga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Ennamba z'essimu kweziri okwo eza Sula Motors yonna gy'oba okubyeko kweza ennamba ebbiri ojja kuba omufuna direct bakugamba jangwe Makindye ofune omuntu alimu ensa akuguze emmotoka nga tagenda kuteeka ku panic ku pressure otwale emmotoka y'ebirooto byo oleme okutambuza ebigere otandike n'okumera enkyakya balowooze nti ebigere ebyo mipiira gya mmotoka no please naye nga tugaba otuuka mu Makindye ku bitaala wennyini gweyimirira mu bitaala by'e Makindye bw'oti otunule ekidda kalenda okigoberere obenga asalamu bw'ati adda ku Entebbe Road ojja kulaba amafuta bagayita Africa Oil then opposite Sula Motors awali ajja kuba buli kimu akikolerako oba si kyekyo genda ekibuye ku poliisi beera ng'oyambuka katono buuza bannamasaka yewwa ojja kukatuba oba kulagirirawo ojja kulaba akazimbe kawanvu kakalina kaliko ekigambo Sula Motors waggulu ojja kuba buli kimu okifuna bulungi nnyo Sula Motors emmotoka gy'oyagala gy'owulira nti ye emmotoka gy'oteekeddwa okuvuga bulungi nnyo. Soke tweyongereyo wano aba Smart Access kamala ogunange okugamba ba Sula Motors mujje ku Sula Motors mufune emmotoka lwaki lwakubiriza okugula emmotoka ku Sula Motors. Sula Motors okka osobola okugula emmotoka n'ogivuga n'oba n'emirembe. Sula Motors okka osobola okubeera nga bakubanja n'oba nga toli ku pressure.
so mu mbeera eyo mujje mugule motoka kusula moto ate oba olina motoka yo ng'oyagala okugitunda ng'owiro gikooye naye ogamba njagala gitunda gireete bulesi wano kusula moto ogenda kuba nga okusasulwa bulungi ate era nga tebirimu kusikangana mugwa mubeera eyo mu bibanda ebira naawe buloka ali eyo ng'owira oyagala okutunda emotoka omuntu anaakutegeeza n'alaba nti ne buloka ono alina okufuna yaako okulya olina gireeta wasula moto wokka tobyanga na walala sula moto yekka yayinza okumanya nti ne buloka yeetaaga ekyokola ki ekyokulya sula moto yekka bw'omala ogula emmotoka n'omanya nti kakati njiguze nagivuzeemu emyaka 2 naye njagala ogikyusa yajja n'akubala ebituufu n'agamba nti emmotoka eno okusinza bwengiraba n'embeera gy'ogivuzeemu kati erimu ssente bwe ziti yongerayo bwe ziti nkuwa eno n'olw'ensonga eyo weeyune sula moto owone ebizibu. Okay, so aba Smart Access Canada Limited bakugamba nti webali okuba kino ekintu bakikola 2 ways nti basavinga abantu be Canada kati ate ne bagula ku bantu be Uganda nti abe Uganda mufunamu mu bye mulima owa Smart Access n'abitwala ate bana Uganda bali e Canada n'ofuna omukisa okulya ku bintu ebyewaka okitegedde. So Smart Access Limited Canada bakugamba okugeza amatooke batwala fresh frozen matooke n'otuuke Canada n'olya ku tooke ng'olidde ettooke lyewuulye wammwe kuva Masaka mu nnimiro n'olinyiga wali bulungi nnyo ne bakugamba entula eziri fresh kuva mu nnimiro bazituuse Canada ebijanjaalo ebiri fresh nambale byani kayiso buli kika kya kijanjaalo bakituusa awe Canada n'obanga okifuna mu bujuvu bwakyo muwogo kasava oludde okumulyako bakugamba ba Smart Access bamutuusa awe Canada amayuni gali agafe genyini agakunkumuka bagatuusa e Canada ebikajjo sugar canes kawolo obitegeera gowa bamutuusa e Canada bakugamba kawo fresh kawo bamuleeta bulungi nnyo e Canada bakugamba ne pani bamusiba abantu bebwe mwagala nnyo pani baleeta pani we ba season ya nsene ne bazitwala so bakugamba batwala mukene baby sharks bazitwala eziri okay bulungi nnyo naye nga bakugamba buli supermarket mu province buli supermarket balina mu products zino so gwegera mu supermarket ekuli okumpi e Canada wonna woli ngenda mu masa nonya Smart Access gwe kola ba Smart Access boti manya bebo benyine abatuusa ebintu mu butuufu bwabyo kitegedde mwami mawa okitegedde ekintu ekyo aba Smart Access kibakola Smart Access abasangibwe Canada bannange nyalo bategeeza abantu bangi era ama company mangi agatwala ebintu ebweru naddala ebyokulya naye aba Smart Access banjawulo lwaki kugamba nti banjawulo bo bagamba nti basibye ekinyeebwa kiba kinyeebwa ekyaddala ekyaffe kyawano we bagamba nti matooke gaba matooke naye kampuni ezimu oba abantu abamu agenda n'agamba leese matooke ate ogenda okulaba nga muli mugonja mu Smart Access ebyo tebikola ki tebiriyo bakuwa ekintu ekyo kyennyini ky'owulira nti kyoyagala bweba nseenene tebakuwa kintu kyefaananyiriza nseenene bakuwa nseenene yennyini aba Smart Access so n'olw'ensonga eyo abantu abali e Canada mweyune Smart Access buli omugenda mu supermarket n'olaba amatooke nga maparking kasita osomako n'olaba Rebo eriko Rebo eriko Rebo ero tontabwanya kakati wamma Rebo abamuyeekera kale kyekyo kasoolaba Rebo bano bakozesa bayeekera onsumbuwa ogambye lebo nange bwe nkigamba ago gamba Lebo agoti kasolaba Lebo tufudde gera n'ekyo kale kakati kasa otunako boti gwesomako olabe nti Smart Access be baleese ebintu bino bwe kiba kinyeebwa lya kya Smart Access bwe juba kawo oba oyagala juni ddungi tunula ku Rebo simanyi bapakinga mugundi kina yetu andi kibawadde ndowooza etwalaga akapakiti kaabwe kafaanana bwe kati kali mu kala bwe ziti tukabalaga in fact ojja kampanze mbe nga nkalaga nti bagambe ke kano kubanga kati ono ye engeri yali nti Rebo
muyekera ani mukunjekera tajakola ki so kaliga green weka ka green oja kufulirayo ngera packet mbenga nkalaga abantu Madam Miriam atujja kwetagayo products nga 2 za display abantu balabe gundi obenga okandaga wano kubanga nja kakwatanga nkalage bwenti bagambe nti kyekino kyoba otunuulira kyokka gwali e Canada ovudde Edmonton oyagala bintu byakulya bulira nti olya ebintu ebiri e Kampala ebyammwe ebyawano kamaweko ku stores ezimu zosobola okugenda n'olaba nti no woba oli Canada some of the stores Toronto Canada ziri Bradford gundi store gyeri wogenda Scarborough nazo gyeziri Niagara gyeziri Windsor gyeziri London balina London atucho tuli Canada byensoma mbitegeera muganda wa akakati dugoto jabitegeera London baliwa kino kigambo ki bagamba mugundi ze basavinga mu weziri anti London bali mugundi ki namwe abe London kasamula banga mwagala okulya ku bintu ebirungi obutulo obulungi ekinyebwa ekirungi mugende mu supermarket kaso ononya St Catharines webali Hamilton webali Kingston webali so aba smart access so izo nagunze jogedo sola naye osola oboyagala osola kola ne order eyiyo nogamba nedda smart access njagala ku orderinga kino lwe kyange kyampedde kwemba muleta mundeeteremuko bakugamba enesimu jengendo okusoma oyongera ko buwongezi code ye Canada eri 437 332 7894 ojja kuba obafunye bulungi nnyo aba smart naye amukyala Miriam nkutumiddeko nnyo era ne uganda munnawe bali kuweereza abantu mutima omulungi mu mwerufu era nsubira nti business ejaba etambula bulungi mweyongere bannange okumwagira banga abantu be batyo bantu balina omutima omulungi bantu bakolaganika nabo so mugende mu smart access mugule ebintu mukyala Joan London kutumiddeko nnyo era nkugamba nti munnange webale nnyo bali ddala ekintu kyaffe kitambula sebo no batwala okimanyi nti no obeereyo n'ogamba n'ebirungo byeyo tebikola bakuleetera Reiko okuva e Kampala Reiko naye bamuleeta bakuleetera Simba 2 bakuleetera Blue Band Simba 2 kyeki Kanzali Simba 2 kaba Kanzali Simba 2 Blue Band bamuleeta chapati bazitwala vanilla bamutwala pounded ground nuts bazitwala Simba 2 kaba Kanzali yes akateekebwa munva era bakakutuusaako aba smart access abatuuse ebintu e Canada bangambye ne London balinayo ebifo byabatuusisa bukasa olaba smart access mugende bugenzi mu supermarket tobuuza kirala obuuza ekyo ate buli lwogula oba olina ettaffaali lyogasse kuvulumula okitegedde mwebale nnyo okubanga mujja kukijjumbira kati kankwabulemu kati London eri part of Canada waliyo ekibuga kyebayita London kiri mu gundi Ontario London kiri Canada ye kiri gwa bisomyo bubi atompa bulaki nakugambye twogera Canada nakubuuza wano nti London nekugamba ye twogera Canada naye London tobuzabuza nga wono osanga n'amasuba e Kampala n'ogisanga ne bwa tobuzabuza nagambye London nogana naye walina negamba kibuga kiri Canada kiri Canada kiri one of the major city in gundi southwestern Canada bane mutusonyiwemu ekibuga kiri Canada naye olwokuba London tumanye eri omanyi gwe omanyi kyovolaba badde mbaga ndi ne London gye kiri naye tekiriyo kiri London ekye Canada ekyo jakirongosaamu abantu kirongosezza bakitegeere bulungi ekirungi ti weetonda mangu sikwetonda ntegeera mangu okay ngenda kutumirako omukyala Joan kasube nti oli bulungi Joan ali okay yeah let me hope you good ntumireko Charles ne Vivian Mugaga Charles Mugaga nabo bali London abeka abe London nabo bali London
ntumireko Rashida London ntumireko ani omulala awo London abantu baffe bangi nnyo nange njala okutumirako Dani Setumba nga oli London awo temunange bale kubanga oddukanya emirimu tumireko omukyala gwe bayita Hajat Nantaba temunange webale kubanga otugoberera nnyo Nantaba ono waffe oli Hajat mulala oli Hajat family y'abakakemba Kakemba family mwenna nga muli London oba muli bazuku bawozayo abantu nga 100 mwenna mbatumiddeko nnyo London mwami Beksu nawe nkutumiddeko oli London awo nja kutumirako omusajja ono ategeka ebivulu gwe bayita Richmond abateka bali bangi waliyo Richmond waliyo nja kutumirako Jaffa waliwo n'omukyala gwe bandaze ategeka ebivulu wayoyo mukyala Beksu yamundazaawo bamuyita Nsubuga ate oyo Jaffa ye gundi ye baby daddy wa Shiba mukyala Nsubuga kati oli gogamba mulalo mukyala Nsubuga nakulabye twabadde naawe era mwami Nsubuga bangambye namwe mutegeka ebivulu London eyo naye nga mwebale kubanga mutegeka bannayuganda kubanga basobola okubanga bajjayoko waliwo n'omwami gwe bayita ani ono waliwo omulala awo ategeka ekivulu anvudde mutwe Richmond banna juze yatwala Jobs Links omwami wa Jobs Link nawe bali nnyo munnanga okubanga otegeka bannayuganda London waliwo DJ Gold naye baba ono Vivian ye Vivian mugagga yagambye kasatu kwata ne tulinnyako London buli kimu bajja kukitukolera mu mutima mulungi era saba nnyo oba onooyita mu lyato oba onoowugabuuzi gwomanyi naye kasootuke London ekintu kigenda bakiteredde bulungi ogenda kweyagala nnyo gamba wallahi wallahi billahi tallahi kale tutandikire wano njagala tutandikire ku gundi kwani chicken twamumaze njagala tutandike ku nammere ne frufiga yes badinganye nammere naye nga banga lyonna video bifaananyi mama flower yabadde simusajja mama flower yakakidwa mama flower oyo alina ebintu bibiri mama flower ye mukazi gwosobola okusanga ng'enkyayogera ebituufu ate ku lwokuna mama flower n'omusanga ng'atabuse nnyo ng'akutta oluguudo olulala mama flower z'omusanga kusaamusaamu nga muntu mulamu nnyo nga ne byayogera bintu birungi nnyo mama flower ne mama flower ku ssaawa 8 n'atabuka n'eddakiika 2 oyinza okusaba mama flower nga si oli wakoze eki wasanze ku ddakiika 3 emabega naye kansuubire nti kati nammere ne mama flower bagenda kutambuza ekintu kyabwe nga basooka okukola ki kitambuza naye ate ne mukyala nammere nze ndowooza yandibadde amanya n'ata yakava mu bizibu n'asooka yesetingamu n'atasooka ngamba sigamba okuva mu kamera abantu abamu mumanyi mukyala nammere oyo azaala abantu bamusemberera nnyo kati mu kumusemberera nnyo ate nga amaze ofiika minisita ndowooza ye n'atamanya nti kati minisita n'asigalamu kiri era kyova olaba afunye olumu ebizibu ebimutawaanya kati ate oyo omukyala yeerabira tiweeni aremu omanyi omuntu yenna nga weeni aremu bw'ofuna omukisa abantu ne bakwagala weesuneko olina ogukozesa jjukira nti buli kyokola mubaamu abalala abasobola okubanga bagamba oyo wadde akoze kirungi naye waaki weeniaremu omanyi NRM yayonoona abantu NRM ekyayisizza buli muntu NRM n'engoye za yero abantu batuuka okola ki ozikyawa nze kankubuulire naliko mu hoteri omuntu omusajja ne bamuleeta obutunda bwa yero n'agamba buzeeyo nako nvaako ne bamuga kati bansi ntudde awo ne baleeta amatooke
N'agamba mugajjeeko ne ngamba ye musajja ono naye nalaba kige dola tube bwana bolinga atasanyuse era sisanyuse nalaba kisukiri nimba nyatuka kwekyo ne mubuuza kimukulu kiki nangamba ze ekintu kya yero ne bwe ziba mpeki wakirinfa so mujana me tonywa mwenge nande kabyo zota bidi asitabide nende nkubuulira gwe babuulira ate naawe okimanyi nti yere okimanya n'okunnimba yere erimu abantu abalungi abalungi yero mwebali abalungi naye yero yakyayisa abantu abalungi nabo ne bafaanana ababi kituufu ge mazima amatuufu kyogera kituufu ge mazima era yoba olaba yero terina kintu kyekola abantu bagamba nti yero ekikoze era balonda bano bagana naye singa tobadde mu yero okitegedde kakati bwe buzibu kati mwamukyala na mmere bw'omutuulira mukyala nze ndaba nkulwange ndaba ng'olaba mukyala mugezi bantu abaagala akola ali nnyo ebiro wenda n'omuyanga olaba ayagala nnyo okukola ki okufa ku bantu naye yero mwakolera kakati ate bw'ateekako n'akaba kamulumbye bwe kati kkiriza gaana ng'alina okufuna ebyokunywa bye so kakati bwabanga addeŋŋanye ne mukyala Fulufiga naye fesi ya Fulufiga yadde sinsanyu babeere ndabwate kakali mukyala Nammere era bwaduŋŋana ne Maama Flower era ogenda okakananga Nammere yagenda okusinga ateera okuvunaabuna ate atya Maama Flower tumuleke obeeranga Nammere era yagenda okusinga okuvunaabuna ate agenda kuvunaabuna atya kakati okulimba kubi Maama Flower Eva abadde alimu Nammere emuziro ate kakati naye wano kimuyambeko agenda kuweera nga buli wabadde kyabadde akola bamu ebituli ate kitya kati wanagenda bweweera namwogerako nze Maama Flower mumanyi Maama Flower era nange ayinza okulaba programu eno era n'atukisaamu eggaali ffe tetukifaako naye Maama Flower ali bwati lwakiganda Nammere nti agenda kufuna ekizibu era yagenda bodaboda Maama Flower agenda kukwata essimu akubira ani Nammere honorable agaana okukwata essimu oba ng'ali bize Maama Flower kyava kyobalaba nze nali sibirimu era Pastor Bujingo yeyakola bwati ne bwati oyo ye Maama Flower gwe mmanyi obulungi era kino nkikugamba mwana bako nga asanyusa mu bifaananyi era nze nali ndi ku byange najja kokati ekyo kyo mukirinde nga mbaga kigambye nti buli kadde yagenda okubeera abona nze nkubuyira so nze ndowooza nti ebintu ebimu ebyandi bigenze mukyala Nammere yandibadde abyesonyiwa n'amanyi ekyo kyagenze kyayita ne baba bagenze kulaba mwana bandimugambye tujja kudda olulala ku nsonga eyo ne batadda ekyo kino nkigambidde wano n'abatulaba n'abatuuliza wano ku Truth Media onya mukiza n'obutawera mwaka kwani Maama Flower naye ku kantu si muzanyi akanoonya ayina okukwata n'agamba kakati kaliwo akagenda okutambula n'atandika so nze ndowooza okuddiŋŋana kwabwe kujja kubanga tekulina nnyo makulu naye tukiwe obudde tulabe ebinaakivaamu ekyoyogedde ndabanga ekijja obbaawo nkirowoozezaamu tukiwe obudde tujja tuliba tuli awo ng'agikutte nze nali sibirimu nze kugamba Maama Flower Maama Flower ku ssaawa 7:2 olina omusanga ng'ayogera ekyamagezi ebi ng'omuluga mu mukazi ono bulijjo yeesiwaza bwesiwaza mugezi bw'ati naye ku ssaawa mu dakiika 15 Maama Flower ng'atabuse nogamba Maama Flower kakkana so kakati Nammere honorable teyeeyibaala era talowooza nti omukwano gwabwe guli ggulugulu kale njagala twagala tuno tuyitamu no speed
njagala tugende wano kyekyatambudde omukulu Ssewungu ne Muwada. Omukulu Ssewungu ne Muwada ani yabadde omutuufu naye yadde omukyala? Saategedde kyabatabudde. Muwada ye gundi ye chairman w'akakiiko. Ssewungu yabadde alina kyagira babadde mu kakiiko akane NSSF right nga bali baleese mukulu Nzeyi nga Amos ku by'ettaka gye yatunda n'alyeddiza ate nga ne ssente azitutte. Agamba ssente yadde yazitwala ne teyaziryako kikola ettaka yalyeddiza. Ssente yaziteeka mu commercial bank ne bagiggala ne ssente ze ne zigenderamu. Kitegeeza mwamuwa ssente ne teyazikwatako kati yali tasobola kubawa ttaka ssente lyataakola ki. Naye ekyokubiri ettaka lye baagala agamba lirwedde obbaddiza ssente ezo. Mu kubaddiza ssente ezo bo bano bali bagamba baagala ttaka eri naye ng'ettaka litwaliramu ennyumba ye n'abaganze mumpita mu ssiru nkere ku makyamba guze ettaka nga n'ennyumba yange ngitwaliramu ekyo mu ndagaano tekyalimu naye naagala kyasobola bakolera bukola ki kubaddiza ssente era wedda ayina ne watuuka n'abavulugira mukulu Amos Nzeyi n'agamba n'abasigala kanywe ne kuma let me even take my water n'asunula n'anywako n'entuuka ekisera nga nabata gwe baleese mu kakiiko nga balinga gwe baweeweeta gwe beegayirira mu byakola kati Ssewungu n'abaako submission yabadde akola mu kugikola Muwada n'ayita musanyusa n'amugamba ndoza singulu namugamba nedda nina okusooka okuwa submission kuba ekintu bwe kiri abantu abamu nalabi bakusalira mu Ssewungu ne bagamba nedda ne walukubadde gwe kyaba naye ate wabadde ofuuse dictator omuntu akunnyonnyola ekintu ekituufu ate gw'olaga ki kirala awo ate nga bonna baaki bakibiina kimu ne bagamba ate awo twatuuseewo ddi mwami Mawa. Ssewungu talina buzibu kubanga Ssewungu oli amukulembera. Yes. Kikakata ku muntu okulembera omuntu okuhandolinga omuntu otegedde bw'aba alina ensonga ze zakisaawo muwe eddakiika ze 2 ne bwe biba bya kisiru sooka biwulirize nga gwe omukulembeze omuntu yenna omukulembeze n'omuntu waba byagenda okwogera bya kisiru naye nga gwe omukulembera olina omumanya nti bw'oba okulembera mujja kubaamu abasiru abagezi abaki abategeera ennyo oluusi n'okulaba nga n'oluusi bayinza n'okuba nga bategeera n'okukola ki n'okusinga okubeera nga gwe mukulembeze kitegeeza gwasinga okubeera nga gwe mukulembeze kitegeeza gwasinga okukola ki okutegeera kati omukulembeze yenna kikukakatako okuwuliriza omuntu yenna ensonga gy'aba akola ki akuwa bw'eba y'amagezi gitwale bw'eba ya kisiru muwabule omukulembeze kimukakatako era awo gundi we gumusingira ku lwange Muwada titeyeeyisiza nga mukulembeze kubanga yatuuse n'okugamba tiwaliwo abantu 4 abakubidde essimu ojja otabule meeting eno wakiwuliddeko oba tewakiwulidde namuwulidde n'amaliriza n'amugamba nti waliwo abakusindise ojje otabule nafunye message ng'agamba basindise Ssewungu nti bafunye amasimu bantu bamukubidde ajje atabule ki meeting n'amugamba meeting esooka ensobi gye wakola tewaliiwo naye nga Ssewungu alina ripooti gyandaba gye yeesibyeko alina ripooti gyagamba bannange waliwo kino nze bwino mulina kakati ng'ate ono chairman takkiriza ona asome ki ripooti oba aleete bwino nenna nabirabye akati ate nga Ssewungu bwe tudda mu buntu ti ebintu byonna tusobola okubeera wano nga twogera oba tuli mu meeting naye ne wabaawo omuntu waga nti bannange waliwo kye mwabaddemu eggulo nakirabye naye baabawabiza waliwo kino nze kyenzudde nze bulijjo nterolaba nga tuteeta mu mbozi mugati ng'okikola nogamba nedda olumu ne tukwakanyana nnyo nogamba naye waliwo kino kyabadde bwekiti ne bwekiti olumu ne tukiremerako nogaana nokiteesa ne tukwadde budde naye ng'ate kyoleeta kyekituufu kakati Ssewungu ne Nkunyingi kyabadde kikakata ku Nkunyingi owuliriza Ssewungu kyagamba ekisooka Ssewungu wa kibiina kye Ssewungu amala okuba wa kibiina kye tekinyuma
gwe gundi chairman okubeera nga ate osikangana naki no wa family yo no wekibina kyo ate nga musajja wewe tumutunulira amukulembeze senior kuki kusewungu kumuwada sajjo yaba sewungu senior kumuwada amaze mu parliament ekisanyano kino kyakuno oba kyakusatu sewungu kyakusatu yajjayo nga wa DP n'amaana agenda mu DP oba kiikyayo bibiri oba kimu si bibiri gundi baddeka yajeranga wanu anti yava mu DP anti byebisatu yava mu DP okugenda muki mu DP yafugayo kimu yes najja mu nupu nafugayo kati byebyo bisatu omusajja senior abadde ku bukiiko ali kakiiko ka education era omulaba Sewungu bw'abeera ku byenjigiriza naddala mu parliament kabe minisita kyamuteeka ku nninga kakati omuntu nga Sewungu ava mu pateyo ng'akakiiko kano akakosase kaliwo kulondoola na kulaba mivuyo Ssemungu bw'aba alina emivuyo gy'avu singa yabadde wa NRM nga yabuzaabuza lwaki yamuwadde chance kumuwuliriza kubanga n'ekintu kya Ssemungu tetwakitegedde anti kana naffe kyetwebuuza lwaki wakivuyavuyizza kyembuuza kikino bw'omala okuŋŋamba mbu nno wafunye amasimu agawera ana nga gagamba nti Sewungu ajja alina byaleeta okukola ki okubuzaabuza akakiiko sooka obiwuliriza obulabemu kituufu bigenda buzaabuza ate obanga tugamba gwe wagafunye obuzeebuze kaakati Sewungu oyo yalemeddeko nga nze mulaba alemeddeko n'omusajja okumanya yabadde mubi nnyo muwaddanku nnyingi kino nkyogera eri Sewungu yatuuse n'okuba nga Sewungu akyayogera n'agamba gundi genda maaso kitegeeza Sewungu byayogera byaki bya kisiru omanye omuntu obanga gw'okyayogera wamma yogera n'ayitaho naleba omulala kuyisaamu omuntu maaso ekyo kyokkiri nnyini kyalaze nti obukulembeze awo yakoze bubi ate mu naddala era nja kusaba abantu bonna abanupu abali eyo naddala muli bakulembeze oba naddala loopu ndowooza kati gwe kikwatako era gwe kikwatako abantu abo balekere awo mubagayidinge mangu era ndowooza n'ekitebe kyandibadde kyabayise dda wadde oli ssentebe wakosase naye awe bammemba abapate ekitiibwa ng'atudde mu kakiiko memba wa pate ng'aleese ekintu munaddala nga opposition sooka okiwulirize kubanga kakati aba-NRM omemba wa nuupu yenna yenna oba nuupu nga bba abakulembeze okimanyi babeera mu parliament ne babavuluga olw'okuba wali yaani owa NRM yaani be bali waggulu wali speaker kati ate naye atuuse wano mu kakiiko wasobolera okwanjiza ensonga ze ate nawe omuvuvubye kati gw'onooba nanjawulo ki nabali batayebwa abavuvubira ababaka baffe abe twalonda eri so wano mu kokasi oba mu kakiiko bagamba era bagamba nti abantu basinga okukolera bagamba omubaka wa parliament akolera nnyo mu kakiiko kubanga kali hands on oba olaba bintu bikoleddwa kyova ne bwe twali luli Wamutyazaala yagamba nti mu kakiiko awo abantu balina okubeerawo nnyo kubanga bakuwa genda wali omwami mukyala Zaala Lwika kyatugamba nakirabye ojjukira nga atugamba mbuno olumu twerabira kye tulina okukola ngaffe aba opposition ate ne tuwerana nga tutuuse eri n'olumu ne batuyitako Juka yagamba mbuno bwe bagenda eri balina okusubmiting naye olumu bava ku mulamwa yakyogera nga maze omubuuza omulimu gwammwe kimu nagaa naye olumu tulina ku buli kimu nga tumaze okubriefingaani lopu naye olumu twewaggula wano nkirabanga gundi muwadanku nnyingi eyeewaggudde lwaki towuliriza munno nalusooka ogira n'asubmiting nga noleka omugamba naye ekyo submiting ze si bwe kiri webale nnyo ate ng'omanyi bulungi nti Sewungu Gonzaga abadde mu kakiiko aludde mu parliament ebintu abimanyi ekyokubiri ng'okimanyi bulungi ti wankyukakyuka WNUP abantu gwe bakeera ne bakola ki ne balonda kati bw'otandika okugamba nti ogaana lipooti ye oba ogaana okuwuliriza kyeyabadde atugamba nakati ekintu kya Sewungu fe abamu twagala okumanya Sewungu yabadde awaayo ki gwe waddanku nnyingi kyobadde toyagala kuwuliriza kati awo wenkugambira walabye barometa yajjo
My first time okukiriza Namere kyabaddayo. Sajirabi. Namere yagambye bino ebintu bya protocol observed bigenda kulemezaawo enguzi nga tulaba ffenna. N'agamba kati nga wolaba mu kakiiko ka Kosase report Sewungu yabadde awaayo Namere agamba ntuufu yagimanyi naye bamuvuvubyo giwaayo. N'agamba bwe yali mu parliament nga bamugaana okwogera Sewungu yamuze bali kubamuwa ekitiibwa n'amugamba mwana wange olumukakkanangako era Namere n'agamba kye nali nkaayanako kibadde bakola Sewungu naye teyakkakkanye na yageze maso nga yagala kuwaayo report era Namere n'agamba ekyo yakoze kirungi naye we munaddanga nti ono wapate yange naye ate sejja muyisaamu maso ate nga ekintu ky'owaayo kye kituufu enguzi egenda kusigalawo tusigale kujoogerako Namere yakyogeddeko lwakubiri ayina okubeera ku report eyo ntuufu namulabye era babadde ku palo n'ensereko lwaki gundi oyo nze njamulemerako gundi oyo lwaki nze njamulemerako naliko ne mu kusaba era kino njagala aba-NUP abali mu diaspora abali luddawa bonna bwenna n'abakulembeze bakiwulire twali mu kusaba nga tusabira ono omukyala eyafa mukyala wa Waiswa si mukyala wa Waiswa mukyala ono w'ekalangala twali mu kusaba na Food Soldier ne baŋŋamba ti nku nnyingi oyina amalala Food Soldier baŋŋamba nku nnyingi muwadda oyina amalala mayitirivu kakati ate bakiŋŋamba luli nga tannabeera nawe ku kakiiko ka Kosase kati kwe bamutadde namulabye nga kyakola kikyamu ate empalana eyo tejja kukomaawo singa abakulu tebajangwire ojja laba nga neeno mu kibiina oba neeno mu public ng'eyingidde okitegedde naye nze ndowooza muwaddangu nnyingi gwe nga ssentebe olina okukkiriza omuntu yenna n'ayogera ne bw'abawo NRM ne tuwuliriza ebyekisiru bye ffe tumala obbiwulira ne tusengejja muwaddangu nnyingi ky'olina okukola lipooti yagaanyi ogisoma ate lipooti eyo mu kugaana okugisoma abasajja abo abakosasa abo bagamba akakiiko ako kasinga okuliibwamu enguzi ke kabaamu ssente oli ogenda okumubuulirizaako kasamanya nti batuyise ng'agamba ani akakulira tigundi ani asa omutukira ogenda otuukayo ng'enguzi yajjuddeyo dda kyova olaba bammemba abamu bagaana okukwatagana n'abakulembeze ku bukiiko obwo obukiiko abamu ababukulira baba babawaddeyo dda ekyoja mu biro so nze njala muwaddangu nnyingi okkirize omuntu yenna aleete ripooti oba NRM aleeta ripooti giwulirize bw'omala okugiwuliriza owayinza oba nga waliyo owaffe oba opposition yamanye ekituufu era naye n'akireeta kati gwe nga ssentebe n'olondako ono aleese kino n'ono aleese kino ani mutuufu bw'omala okumanya nti ono ye mutuufu gwe n'okola ki n'ogatta n'ojjamu ansa nze no kyova laba nnumwa nnyo nga nze mbabuulira we omwanditambuza ebintu era ebitabo bino byankola bubi ekyebita atokiremerako wakati gwolinga agamba nti maama wange yali mujja wa maama wo n'alya school fees wo katokiremerako sife twagana osoba sebo kyankola bubi nnyo gwe olaba wali badde wenyigiddewo akakiiko ako nyinza ndi okubanga munnange tuva mu kibiina kyekimu alina kyayagala ne mulwanyisa nga neerina mu palamenti nabo aba NRM sipiika baawe obuzindaalo okufa nange nfunye omukisa eno abange kambawe otegedde eri mu palamenti bakugamba mu palamenti bw'oba tolina akakiiko kwoliko ng'oli wa opposition kitegeeza toyogera ne bano babawa akazindaala lwakafaasonyi nti balina obukiiko bwe baliko okitegedde kati ate neno gyali gyalina okwogerera omumyeyo leka Sewungu akole lipooti leka ababaka botuba abazze olina obeeyambisa ennyo infact ssente balina nakweyambisa nnyo babaka bano kubanga ababaka bano be bayinza okuddira lipooti oba ya luguudo oba yaki ne bagitwala ewaani
ewalopo ewoyo akakiiko akanonyereza bano ababaka be balina okuyamba kati oyinza oti okuddira kubanga Ssegunya Tusolo mugamba ndi mubaka wa parliament seezo mubaka wa parliament aba ne kyaleese okitegedde mu kakiikoko kakati bw'ogaana otyo mmuliza omwaddanku nnyingi si mu bubi olumu batulekanga tulina kyakusalawo nogamba nange ndi wankyuka nze ababaka ba parliament sijja balimba nze bw'obanga byototambulira ku mulamwa nkubuulira amazima bakulekanga tulina kyakusalawo titambula n'omulamwa anyway akungamba dda nti amalalo olina mangi naye nekola ki nesaagala nnyo okola ki nendowooza byabafutu soja nali mmanyi byabafutu soja kati Katonda amukusudde nemulaba keneza amalala ababaka ba NUP oba ababaka ba opposition ababaka bonna boolaba nga bali ku nsonga ku mulamwa wuliriza mu lipooti ze bakuwa mujja okujja ekituufu eggwanga litambule. Okay, awo nonyo tuba tukyasigala nga tukyali ku bya accountability. Omukulu Zaake olunaku lw'oku Sunday olw'eggulo yakola video n'agamba ntambudde zi bridging ezenziraba ebintu bingi tebikoleddwa bifolinga under local government biki kati nzija mu ministry ya local government mujja kunyinyonnyola kuba tulaba enguzi eri awo ate efumbekedde nnyo n'aganze tugenda kunyumiza nti oli minister mupya njabasiba era yagambye agenda kusaba minister ba local government singa abasanga jukira ke kakiiko ke mu bigwe ebyo kulondoola sente y'omusolo ekozeseddwa etya government accounts committee gyakulira anti era accounting sente ya government project kwe mwagitadde ekoze ekyo n'agabuuza n'agamba abantu bemutulaga be mukwata sibe bateekeddwa okukwatibwa mukwate kuva waggulu omukulu Zaake kale ekintu kya Zaake nze Zaake nyamugamba yeyongera okutambula bw'aneeyongera okutambula kubanga Zaake ayina ekintu kyali ti amazima amatuufu bwe tudda mu nkola yaayo Zaake ye mutuufu okumanya sente y'omusolo lwaki teyakola bwe tudda muki mazima akakiiko ako ke kalina n'okumanya nti embalirira eno gye baateeka wano na wano si ntuufu lwaki bwe yayambuka eyo ne Balamu n'amuvaako emabega era gundi ono Zaake waliwo ekirina okuddamu awo kitambule local government akakiiko gundi gyali kaani ministry ya local government ye aliwo okulaba nti ebintu bitambudde oluguudo olno twaluteekako ssente balukozi tetwaluteekako ssente nereeta lipooti kyova olaba bagenda kutubuzaabuza era Zaake nkusaba weeyongere Zaake nze muwagira nnyo kubanga bano abantu manyi lwaki batubuzaabuza nze nabagambirawo nti bano abantu bano ekituufu kyebaliko bakimanyi tebali mu kulondoola ssente za muwa musolo bano bali mu kulaga otulaga nti eno yaani eno Piero Yuka n'akakundi kaabwe mbukagenda kujja kulwanyisa nguzi kyova olaba kibalemye kyova olaba kibalemye ono bano balyagala bano batembeeteramu General Muhoozi yagambye bano bali mu kutembeeteramu General Muhoozi bw'abadde nnyo era yagambye campaigning manager we ye Muzeeyi bano babadde nnyo mu kulwanyisa ki enguzi bano bali mu kutembeeteramu General Muhoozi kyekintu ekikulu naye tebali mu kulondoola kiri alina okukirondoola omutuufu yono mwami Zaake ke kakiiko ako bitegedde okumanya essente y'omusolo gye twasindika wano yalagawa yakola ekituufu gwe local government olina okumanya ddala ebintu ku local government bitambudde bulungi bwe bate bitambudde bulungi olina okuzzaayo ripooti oba n'ojja mu ministry yo eya local government n'omanya nti local government accounts committee yakola bweti naye bano ekintu kyabwe enkola gye bakikolamu kibuzaabuza n'olumu n'olabanga be batuufu
ate mu butuufu bwabyo ne batabana decision ki ekolebwa butuufu kubanga ekisooka okumanya abantu bano bafu si be bawa emintu abantu emirimu tolina bw'ogamba muntu gwe bawa bbaluwa nga bali tebannamusazaamu nti nkugobye ku mulimu kati oyina kuzzaayo lipooti ewa PS ebaaba n'abaawa ekyo abaawa dayasi omulimu gw'obwa dokita ti dokita ono gwe mwateeka wali twamutunuulira bwetuti teyakola bulungi n'eddagala lye yalibba kakati bano abaamuwa omulimu ne bamunoonyeza ekyoki genda mu wakisi ogambe inginiya gwe mwateeka wali yes inginiya ono gwe twateeka wali ne tusanga wali gwe mwamuwa essente butwabaze nga mwamuwa obumbi bwobulungi naye inginiya ono teyakola bulungi genda mu bali abaamuwa omuki omulimu abaamuwa omulimu bo bamuyite oba bamugambe tujjewo ono tuteekewo ono kyobola banze bankola bubi nga ffe tubabuulira ate nga tebalina kyebatu lwaki tebavaamu mu buyinza kati zaake mutuufu emirundi 100 kubanga noono omusajja ono ani balamu nemukyala na mmere bagenda kumala omwaka mulamba nga tewali kye batukoledde nga tetulina ketufunye omusaala bagufunye bagenze eyo eggwanika lifiiriddwa bufiirwa ekiryandongo bavudde ekiryandongo bazza egindi ebyo bwe bityo ekintu kibeeraawo kitambuliraawo ogenda okukakana ng'ebintu tebikoleddwa omutima mulungi nze ndowooza ti minisitule za mwami Museveni zikole nga bwe zirina okukola paka lwe tunagamba ne ziva mu buyinza ne tuleeta gavumenti entuufu ey'abateeketeeke abamanyi ensi bw'esobola okukola ki okutambula nze wallahi ya Mungu njala okubuulira nga nsiza wano ku True Media waliwo nze ne byendaba nga sisobola kikola wallahi ya Mungu nga nze sisobola kukikola nze mbeera ndya nga ndi muntu ddala akwataganya leero ku gavumenti ne simanya dokita ono nina lipooti jjukubira oli eyamuwa omulimu nakuba mu ministry muteekera ki ku mpingu era dokita ono obwongo bwange buyinza bwanga ndi ddala ne simanya tyateeka okuweebwamu respect era n'amusindika ntya mu ddwaliro eddala eryeka napiripiri akole nga namwambula empale mu maaso g'abantu nyinza nti obutumanya ndi headmaster ono akusigazaamu respect y'abaana bano sina mukola ki mukubira wano ekinamere yakyonyonyodde ejjo ku barometer yagambye temugenda muwangeri gyagenda kukolamu mirimu gye nga takwata bali banguzi anti nammere yagambye kiba kyetagisa kusibirawo mpingu ajjazi anti nammere ekyo kyakola akikola bukyamu nammere bamukwata ne bamuteeka mu drone kyekyali ekituufu nakivumirira naye ng'omuntu kyekyali ekituufu ogenda ne bamukiika drone ku saizi ya nammere amaye ate nze mpulira obusungu bamumikwano kyange naye nammere ye alaba kye baamukola mukiika drone agenda mpiki ne bamuteeka mu drone ne basazaamu n'emirimu gye gye yali agenda kyekyali ekituufu ne bagimusazaamu kyekyali ekituufu omanyi waliwo obuzibu nammere siffe tumulagira alabangamu abamulagira siffe tumulagira era abantu si bamulagira constitution yemulagira kwa constitution yebwanga omanyi anti yagambye kati yagambye obuzibu obukyasinze okubeerawo mu bintu bino bya following protocol eyonoonye ebintu kati wemugamba agoberera amateeka ng'ate alaba oli yateekeddwa mukola kino bimulwisa anti ajamaliriza oli addise anti nammere ng'omukulembeze yetunuulidde ye nga ye awonna amateeka obo gayisizaamu yetunuulidde nga ye naye ekintu bwe kimala okutandika nga kitandika kityo kijja kutuuka ne ku ggwe kituuke kati abo gye batatunula nga omuntu omanyi bw'aba akyali mu buyinza ng'akyalina n'ekifo bukyalimu tasuubirayo budde nti naye bali mwambula essaati ne bamwanika ku butimbagano tasuubirayo budde ti naye buyinza okukyenkya ng'empale tayina nga naye yeesibye pampa kyekyonoona abantu abamu nga bali muki obukulembeze oba abantu nga balina ssente tasuubirayo budde tibuyinza okukyenkya nga naye atambuza bigere oba nga naye talina kyakulya abantu abalowooza ennyo beba abalowooza nti busobola okukyenkya nga kyendi si kyendi nga bw'okyogedde
mu lulimi oluganda tuufu ndibuyinza okuchenja nga kyendi si kyendi abantu bonna boolaba abeewaga aboogera bino baba boogera kifuula nnenge olw'okuba mu budde obwo balinako we bali beerabira ekintu gye kiraga nti bw'okeera enkya n'ogamba nti ebya protocol tebikola birwisa bujja kukeera enkya nga naawe protocol takola aganye okola nga nawe bakwanguyiza nga n'olusi tolina musango webale nnyo ogeraba nga naawe nga naye luli wakola ki enkola gye wakolamu nga n'enkola gye wakikolamu kati bannayuganda lwaba nti abasinga bw'abeera mu buyinza alabanga obuyinza obukoma ku ye oba ensi ekoma ku ye naye protocol akola muntu kubanga tugoberera amateeka nti bw'okwata olaba dayasi bwe nkukwata oba n'okwata nze nkubye n'onkuba n'ontulisa n'ontwala ku poliisi oluwa poliisi basooka kugamba omusajja omusse yingira wa mu kaduukulu twagala eggwanga libeeremu n'empisa okitegedde tetujja kuwulira bantu nti olw'okuba nti protocol takola oba osemberera okugjawo amateeka naye nga ggwe tomanyi mu myaka 2015 osanga omwana wa dayasi nga takyalina bwogerero ng'okwogerera kwakoma ku taata we kataata we yali alina omukisa ogwogera bafuga abantu baffe nga babafuga kubanga enkola y'amateeka enkola y'okwata ebintu mu kintu yakola ki yavaawo ogenda n'okwata ennyo n'ogamba nti kate bikola n'olinnya bulinnya kikomera n'ogenda n'oyaza ennyumba y'omuntu balinga bye bawagira tolina search warrant tolina ki olw'okuba njagala okumwaza ebintu ffe abamu tetubitunuulire nti osooka kugenda n'ogamba ku poliisi y'ekitundu nekuwa boogenda ne mukonkona ne babaggulira ne muwaayo search warrant ne mukebera ffe ebintu ebimu tetubitunuulira bwe tutyo nga bahonale abamu bwe bakola ki oba bitunulira tutunuulira gye biraga n'obubi obugenda okukola ki obivaamu paka tojja keera nkya n'olinnya nnyumba ya muntu n'omwaza n'ojjayo mukazi we n'omukuba n'awaŋŋanguka nga ebyo bye baagala eggwanga odditwala tulina obbabuulirako kine bwabamu gundi nga omusanze akoze ensobi omusajja head teacher oba ani mu baana otandika omunya ebyenjigiriza mugenda mu bitta ne ba headmaster bagwe mu respect kati kangwe ekyokulabirako oyo Lukwago bw'alidda n'ayambala ekigandula ky'obwa meeya tukkirize tugaane nti okuwebuula gye baamuwebuula professional yasalikako eyo bwalooya olaba Lwasa Lwasa omumanyi omanyi Lwasa okumwambula omuwala n'alaga obuntu bwe kyamutoolako nnyo so ku Kivulu bamuwadde ssente baazimwanga alina zigabira abagole ate ssente yazikubansawo kakati omusajja talinaamu kakati Lwasa omulaba so ebintu ebimu musajja mwamuwaza zikuzisa abantu bakyali batonde ku lw'eggwanga lino babifolowinge bamanye gye biraga baleme kulaba nti olw'okuba leero ndi minisita nkwata bukwasi ebintu bibeere nga bitambula bityo no tulina okukola ebintu tuteekemu kale amateeka tegaliiwo oba protocol gwagamba n'amagezi ne gabula n'empisa kale kubanga empisa kikulu kimala kyoyogedde njagala gundi tugende wano olunaku lwajjo omukulu CDF bwebaga era nkiddamu ne wano sikakasa nti gundi yiye oba siyiye wabula agiisa kuyitako ebintu nga kuliko mannyage ate era ebintu nebikola ki nebikola nga biteekeddwa okukola naye tetulina bukakafu nti yo basiye kati olwakajjo gundi eno yasibye ekola ebintu bingi njagala tusookere endoza ku kyamwami ky'omukyala Anita Among okay yataddeyo n'agamba Muzeeyi has also instructed me to release AAA from house arrest we shall do that as well. No, we shall not prosecute AAA. She made mistakes, but Muzeeyi has decided to forgive her. Tebagenda mutwala mu mbuga z'amateeka bagenda agenda kutambulira free. Muzeeyi yagambye mumutemu muleka abeere n'emirembe gye. House arrest atatuka okwetala. Parliament ajje agenda akolera abantu
agende wa mpozi gundi bayita batya neki yakulira Anita Amongo egundi wa nirabiddeyo ewa jali MP nirabiddeyo simanyi oba bayita batya naye nga ekiriwo ekiti okulita ku mukutu gwa X bategeezezza nti omukyala agenda kuva mu house arrest abere n'emirembe gye waddembe okwetaaya okulita ku ngudo z'e Kampala okugenda mu parliament okuteesa ku Zoom aveeko agende n'ewaabwe gy'akiikirira akiikirire bulungi nnyo ekyo kyayise ku mukutu era nendaba omukulu Kabanda ng'addamu n'agamba so kati tumuleka abeere mu mirembe nti ye dakati eddoboozi lya Museveni baalifunyeko CDF yayogedde ate oleetaaza ki tetunaliwulira oli yagambye muze yaŋŋambye omanyize buli wembeera mu Uganda muno mbeera n'ebintu byentunuulira ate bwe mmala bitunulira ebimu bijjamu ekyokuyiga olumu nekyenalwawo tegeera n'ekitegeera olaba Museveni ono yali alonda ba advisor nga ndaba bangi nnyo naye omusajja oyo nga waliwo bali bisatu mmeka ng'ayina ne baawa owa advisor ne tugamba ono yamuwadde waaki naye nga Museveni yabadde musajja ng'alonda ba advisor ng'ayina ne ba advisor ku balalu ng'ono n'omanya nti oyo yamulonda naye yamu advisinga ku balalu era bw'oba tunulira ba advisor be gwe toyinza kugamba nti ono alabika yali amulonda kumu advisor nti abalalu mbakwate ntya bwe wotunuulira mu ba advisor oba olina b'omanyiiyo toyinaayo gw'olaba ono ga nti mutuufu yalabika yamulonda ku nsonga z'abalalu toyina abali mu comment bayinza okuga nti kirabika gundi yamulonda kumuwabula ku balalu kakati lwaki ndeesa ensonga eyo Museveni kikingoseka lawo mumanyi Museveni yalondanga abantu ba advisor abamuwa advice kati kankuwulire n'olaba omusajja nga ayina kigongo najja ng'alina basse baana gwe nojja oyagala ba president olina bakabanda kikwataganira wande kugambye bagenda kutta tupo bamuta bagenda muta yetaaye ekyo kikwataganira wa yani uliriza owiza ndeka ngera ku topic jetu dinako kikwataganira wa omusajja najjanga abusoga ayina bakivedinda ojegedde Museveni najja wano e Uganda ng'ayina abasajja bano bayitanga bassemwogerere Museveni ajja mu ki ajja mu buyinza gwe n'olyoka ojja naawe oyagala buyinza n'obanga ba advisor b'olina tebasobola kuwa advice ntuufu ti kino kikole bwe tuti kakati triple oyo Kabanda tewamusimba ninako siri ku Kabanda Kabanda musajja mugezi agera maaso musajja mugezi naye mbadde njala gwe ompe ekifaananyi ompe ekifaananyi Museveni aze muyinza ayina bassemogere ayina bakivedinda ekigambo kimu siri mu kubiwa bifaananyi sigenda kuwa kifaananyi ayina bakivedinda oze naawe olina ba advisor bo bamenyere siri photograph sigenda kuwa kifaananyi kakati genda ku triple ebyobufuzi byonna biba bitambula biina okuba nga bitambulira mu bantu abamanyi ebyobufuzi nti bikyuka triple bamukwata house arrest mukumukwata house arrest ne bakola kino nammere kyagamba mu protocol takola ki teyamba erwisa ebintu naye ne kiwunzika era ng'ate kikubye kuba kati Anita Amongo bwetuga n'ogamba nti bagenda muta yetaaye bwetaaye tebamututte mu kooti
motoka ze mwazi wamba buli kimu kitegeza ne mukoti agenda aha buli kati muba mwamukwatira ki mu kusooka era obudde bwo nawe mumaze nga mukwata abantu muba mwabakwatira ki kyekyo bagamba nnyo nti okola ebintu ekiwalazima tomaze kulaba gye kigwera gye kigenda Triple L lwali omukwata bwe Kulwokutaano baba mudula mukaaga enkeera ku Mande oba wiiki eddako yali alina okugenda mu kkooti bw'agenda mu kkooti Triple A agusimbagane nani n'omulamuzi Triple A bw'amala ogasimbagana n'omulamuzi constitution egamba nti asobola okwoza nga avawa mpaka omusango nga gumusi ng'ava bweru ne bamuwa beyiro kikkirizibwa naye abekengedde basobola kakati tewaliwo byakwekengera kakati njija ku kikyo bulijjo ky'obuuza ti gavumenti efuniramu weera sente zaabwe zikomawo batya Triple O mutadde mwangano kinnyonnyola bana wona sente y'omusolo yakola andi wano bagizizza batya kati njija ku kikyo tigwe bulijjo ky'obuuza abantu mmwe ng'abalengera ewala kakati omutadde mwawusalesti ofirize emirimu gye tutakoze mugamba abadde mubbi ebintu ebibikutte nammwe bennyini temubitaddeko kuwa nnyondo mugwanika nammwe bennyini babalaze nti mukola ebintu ebitali mu mateeka nammwe bennyini mwerabisizza baddeesi bavaayo okwogerako nti oyo drone yetokote naye nga ate mwogedde kituufu ka Triple A naawulirako amazima matuufu nti omusajja yeyamulemera President yamulemera n'agamba temugenda mutwala mu kkooti waliwo bali batandise n'amama we tomanyi bagamba ajja kussa 8 oba naawe wadduka naawe wadduka n'ogenda ku kkooti olinde jjukira nze nali abaana abakola amawulire abasinga bona mbamanyi kati nze mbeera nnyo ku simu awo kiri kati abaana ne bagamba tuli wano ziweze essaawa 8 tannalabikako ne bayingira 10 tannalabikako naawe wadduka naye gwe tewagenda naye walaba olunaku olwo amawulire gonna gatandika Triple A bamuleeta mu kkooti tebamuleeta bagamba oli yakola ki yamulemera lwaki olumu nti Museveni abantu ng'abo abalemera alowooza bwa gye baamujja naki kye baamugatako abamu wa gye baamujja naki kye baakola ki kye baamugattako kati oba olaba nti Museveni wokanga nga akuleka gwe n'ogenda ne weerabisa ate ye najja ne yeerongoosa ate nade manyi nti we bamukwata kuba nzijukira sorry okukosa an example ojjukira sipapa bamutwala mu kkooti ebintu byonna tebabiwamba tebakwata ku kintu kyonna ne wayitawo ebbanga kkooti neesaba bagende mu kunoonyereza okuddako ne bakola search warrant ne bagenda mmotoka ne bagakwata that's later kati olunaku lw'okutta ono tonawana kumanya nti omusango gw'omuvunaana mutuufu bwe kiri IGG tannafulumya ripooti tannagenda mu kkooti ebintu mubitwaliddewo mmotoka mugitutte nnyumba muzikofisketinze simanyi oba kituufu naye bagamba nti baasimana nnyumba nga banoonya ssente na biki buli kimu kati ebyo byonna mbwa mwabikola biriwa mubiteeke ku nnyondo treasury ya gavumenti efune tugambe nti kati ssente tuzikavarinze ezimu ekisaawe kibagamba ekisaawe ekyohima si yakizimba baakigulawo nga taliiko kitegeeza gavumenti yakyeddiza yeyo gundi yafuluma abantu b'ebukeddeya nabo wenyini eddwaliro n'amasomero mwatugamba kubanga amazima matuufu ebyo byonna gavumenti oba erina obyeddiza erina oteeka mu mawulire omukyalo oyo yali alina ensobi nyingi nnyo naddala mu palamenti naye ate yali alina kyagattako ku ggwanga mu society ti abantu b'ebukeddeya waba yali yazimba eddwaliro tukirize tugaane nga yayinza oba yalifuniramu n'eddagala yalirabirira kubanga gavumenti eno dayasi gavumenti eno woogirira nti nfu temanyi nti gwe bw'ojja wano kati nga bw'obeera wano nga tugambe gwe mulimu gwe oba obayambye nnyo obutabakalubiza kubanga baali muteekawo emirimu gwe weetondeddewo omulimu ki ogugwo ebyo gavumenti eno tebitunuulira nti oyo omukyala Bukeddeya yali abayambye ne gavumenti kubanga gavumenti yalemwa n'oteekayo amalwaliro
agategerekeka yali muteeka ya amasomero atadde ya amasomero naye mu kuteeka ya amasomero abantu abo temubafuddeeko kiki yabadde ayamba society mumukute bukwasi mukoze eki mumusibye mukumusiba yali enguzi teri wana agamba nti okulwanyisa enguzi kibi naye tugenda kufuna muki kikyaddaisi kyagamba nti omumala okukwata omuntu alidde enguzi twagala agende mu kooti eragire ebintu bye bijje ku nnyondo desi abagambe bakaseera essente z'omuwa omusolo zikole ki ate zikole ebirala nemmwe we mukwata omuntu bakuteeke ku mpingu LC ogenda kwoyo tetulamutegeera gye biggweredde bwe mukwata Anita Amongo ne mumuteeka mu gundi tukkiriza yalya era lumozini sente ye yazigula Rolls Royce sente nyingi ne twagala agende mu kooti bane kooti sigati yalabadda nga Rolls Royce ekola ki yagifuna mu bulyake etundiwe sichogezaako gamba biveeyo naye bo kubanga gundi ya gavumenti egamba bwete etteeka bwe mugenda okola auction teeka ebintu ku nnyondo mulanga muteeka mu mawulire gavumenti weba erina ebintu byejja mu gundi ya gavumenti ng'ebiza mu privatization bantu aba bulijjo nti mu gundi era ne bagaba n'ogamba gundi eyo kyebitudde ne weba confiscating ebintu by'omuntu ebibadde by'omuntu ngegamba ati bino bigenze under government era nga mu bintu bya Anita Amongo mbulyako biki bye balanga naye nga batugamba byonna bakola ki n'okubitwala byennyini anti kyeŋŋamba oba gavumenti yabitwala yalanga naye gambuuze gwe munnamawulire biri ku polisi yawa babitulambuza Kampala simanyi gwe munnamawulire omanyi yalansuleko kisule nkugambye babyetolooza Kampala tetwaddamu n'ekizibu ky'omukazi ekinene omanyi kati kankubuulire bagamba Ameri yoyo gende wa Museveni nsonyiwa yagenda agenze kubanja mu motoka ye Ameri wakiwulirako bade simanyi yagenda agenze kulonda motoka ye abajaso babo bote gye babba nga tajibanja Museveni okutandika okulabaganira ddala ng'agenze kubanja gavumenti oba kubanja President Museveni alabika ebiseera ebyo yali ndowooza oba akyali mu gundi ng'agenze mugamba emmotoka ye gye baatwala singa essaawa zino ofuna obuzibu nga gavumenti yeebigize gavumenti eddako okkirizibwa ogibanja kakati gavumenti gye mwatutte mu maaso ebintu kakati mbadde awo yali mutuufu bw'oba ogamba nti yali tageze kubanja pulezidenti ng'omuntu ng'ageze kubanja gavumenti awo nzikiriza kubanga be baagitwala awo nzikiriza era bagamba awo batandikira okukwataganya nani tugere ku kiddako ebintu byagala oleeta sibyagala mawa ayo ebyo byagala kakati kituufu we byali abantu bangi babeera mu buyinza baba akabutukamu naye nga emmotoka babbanziba eno ku bantu okitegedde n'osanga nga yolimu nowaganya emmotoka kale yali yagundi gye bamutwalako kati ebintu bye bityo bikola ki bitambula naye Uganda eyo ebadde yavaayo ekituufu Uganda eyo ebadde yakola ki yavaayo ng'ebintu by'abantu togenda n'ogamba mugundi namusiba n'afiira eruzira gwe nojja n'osula mu nnyumba ye nga muzze mu buyinza nti kati ali kasangati kabanda wasula ozitegedde kakati ebyo tebikola eyo twavaayo nti kakati munange mwami Kabanda Magere era tutekigenda va kuliko di kubanga abamu bajja nga tebaagala kukola naye nga beetegekera nti bwe banajja mu buyinza bayingire amaka g'abantu bagabeeremu munange bagawe bewaŋŋamyemu era omusange ng'ali muli azaala n'abaana nga munange nnyini maka yawaŋŋanguka yakola ki yagenda eyo Uganda ebadde yavaayo naye baagala ogituzaamu mu kimpowooze otegere osange nga amaka g'Emagere galimu omuntu atamanyina gye gaava ali muli yeeyagala yegundi gye bakola ki gye baagala okusetinga ate gye twava
Njowaga no bagajja wa. Otegere ate bali bamubuuza ndi bagajja wa. Ogera uya ndi asula magere ye yagala naye magere gye asula. Tamanyi baga oli ayita mu kyoggazi. Oli ayita mu nyoga yamuwangangusa. Bawangangusa Uganda ebadde nga mutuufu wadde ekintu kibaawo ne Museveni abadde yabijjawo. Ebintu byavaayo abo ng'omuntu akola nnyumba ku ssente ze n'azimba n'agiyingira. Naye gwe okwegamba mbu kaakati simanyi Mwami Balamu alikira. Ate obuyinza bwe bukyuka. Mbu alikira. Teweekira sayidi kinti walinga wasse mujju. Chichi. Ngakolawo ki mu nyumba ya munne. Ayagambye buli ya munne. Ati munnange. Mawa. Batyo. Naye ffe tubalaba. Tojja kusula magere Mwami Kabaka. Oliriza kintu. Omukulu njali kweyo X ko erinnya Muhoozi Kainerugaba eyagala kukusiba omukulu gwe bayita Lwabogo. Baagala kumusiba nti ekibiina kikyabadde alina ekya Gundi P-Said mbu kiriwo mu bumenyi bw'amateeka. Manyi ekibiina ekyo kibadde kikola mirimu ki? P-Said bwe tugigendamu wano ebadde kalabaalaba kagikuteeremu bagiyita P-Said in full. P-Said is a presidential advisory committee on exports and industrial development. Ye advising President Museveni ku bintu bye tutwale ebweru exports. Bye tutwale ebweru nebi no kulakulanya industrial Gundi development obakirwadde amakolero okulakulanya amakolero. Kulibwa omukulu era nga nnyiniyo ye Muko w'Embuga. Mukodomi omukulu Makeeri abaafunye bishop. Kati omuko agamba eriwo mu bukyamu ebintu nebikola simu muki simu bulambulukufu era yawandiise n'agamba ye yagambye mu bulamu abantu batasobola kusiba bali bana. Ono president ono Muguni Muhoozi we yabadde agamba wano mweno tweet yagamba there are only 4 people I cannot arrest in Uganda. Asooka President Museveni, okubiri Mama Janet, addako Afande Sale andi Mama Jovia. Mama Jovia ye mukyala we. Nagamba Sale. Mukyala Sale. Okay, simanyi. Then the rest I can. We will start with the most corrupt. Namalawo n'avaawo n'agamba we have started arresting the criminals in the P-Said. Muzeyi has told me to get all of them. Mbona bali mu basi bamwe muli ne Mukodomi wagikulira kati najja Kabanda inano yabadde amusudiza n'agamba P-Said is an illegal organization. We shall start arresting all its members immediately. Kabanda najja wagulu n'addamu eyo ku tweet n'amugamba they have been getting funds from government to run that illegal small organization. Tibadde bafuna ensako mu government nga baddukanya akabiina akataliwo mu mateeka. Kati wasini babateekerawo executive committee members b'ekyo ekibiina kuliko chairperson waakyo ye Odrick Lwabogo. Nikuddako Moses Sabiti omumanyi. Sabiti omumanyi. Ne kuddako Dr. Florence Muranga, then ne kubeerako Matthew Bagonza, ne kubeerako Brenda Katarikawe Opas, then ne kubeerako ne Israel Tinkasimire. Bonna abo bakwatibwa naye ng'akulidde mu kikwekweto ye CDF. According to zino tweets, then Kabanda n'amugamba abantu abadde balya ssente zaffe badduganya kayirigo. Tenakugambye. Saagala oddeyo kikwe wangambye abantu bakitegedde kiwagambye. Tokiremerako. Tenakugambye. Naye ayagala kukwata Mukodomi we. Kati alina ne tweet endala yakoleddeo n'agamba bw'okubanga wawasa muganda wange tekikulowooza nti sobola kusiba. Ekyo nti kyenakugambye. Gwe toyagala kiwulira. Ti President Museveni bwe yali ajja mu buyinza yalina Kisekka Samusoni ng'alina bansi bambi
Nsibambi obo mumanyi omugenzi Professor Nsibambi aina n'oluguudo lamba wanero bali wanero baga Professor Nsibambi kati ku nsonga ngezo nga balina bwe bamuwabula tebamuwaana buki buwaanyi kakati kankuwulire President gundi wa Pierre kanjogere ku party bagamba yani ya General Moz. Yes. General Moz. Sinachikolanga CDF nga Pierre sinochikolebwa agala basi banga. Ate awo nawo tosiwe bakiba. Yotayagala ate byo kunzizaamu. Oyagamba ndi CDF ye alima tamanyi kugobera mateeka gena aliwo badde gena obadde yes genda ku Pierre yo bagambye okulaga ye munange tamanyi ogereyo ganda bali kupatakana tujja kudde omusirikale taina gende eyo otege kakati Pierre yo eyina okuma omanyi Pierre yike yesinga obunafu mu Uganda ina maso Pierre yo kimaji ekibiina ekisinga obunafu mu Uganda amanyi gacho bw'ogatunulira n'ogagereegeranya n'ebibiina ebirala gali nnyo ku kukangakanga okikakasa mu kukanga n'okukera enkya ne bakwata ne baga omanyi kati kankubulire bwolina kyotulaba olaba bakera enkya ne bakwata mawa mubakwana mawa ne bamuteekayo bweppa kiriza gaana abantu nga lusambu mugenda kutya hao la wako tema wandeka bave ya gongo bale musajja batuddu niye mutwale nga ina gongo badde abantu bakole ki bati ekyo kyoga amanyi gacho tukirize kigane wegakola ki wegali kakati wogamba company lwaji badde gamba nkulaga omuwabuzi omuwabuzi omutuufu ayina kulaga n'agamba company eno eya lwaboge baddewo ebbanga bweriti yagifuna bwegiti ebediki ebaddewo emisolo eriwo mu mateeka okisegedde kubanga ffe abamu tusobola okukiraba tiddala mutuufu ebaddewo naye ng'ekola wadde nga yali akola ebintu ng'olumu tetwagala byogerako nga tubiwulira nti si birungi wabiwulirako nti yali ekola ebintu yakolenga ebintu nga si biki nga si birungi ne bw'ojja n'oŋŋamba nti kampani eno ebaddewo ng'ebbanga lya myaka emeka ebbanga lyonna lyemazeewo ng'ekola nga wemuli nga Kabanda wooli olumaka wa paalamenti togireetangako ku fulo kugamba nti akawunti nti waliwo wano kampani ekola ebikyamu n'ebibi Kabanda awo ntandika okugamba si kyoliko waliwo ekirala kubanga lwaboogo ono tumulabye emabegako nga zze abaako ebigambo byakola ki byayogera twalabako nga alina ebintu ebitakirizaamu ebikolebwa nga tulaba byayogerako kati bwe tumulaba nga byayogerako gwe n'ovaayo ku ssaawa n'ogamba nti ekampani etadde mu gundi kale CDF ye sijja munenya CDF abadde ali mu nkola ye yakudukanya maje obuyinza eggwanga obuyinza bamukwasa kudukanya ki maje gwe ng'omubaka wa paalamenti Kabanda diro wagireeta ku fulo n'ogamba nti kampani eno ebaddewo mu mateeka naye bw'olaba nga CDF ye amaze ozuula nti ebaddewo mu bukyamu naga oba n'obikola otya n'ogamba naawe n'okkiriza kiki naawe n'okkiriza ebaddewo mu mateeka naawe n'ogamba nti etebaddeewo biki in fact jeno ndooza alina kusooka nakukwata abo abo abamuliraanye abawabula jeno bokka be batamwagaliza era tulina obanga ffe abali eno ffekka tulaba nti omusajja oyo asobola okufuga eggwanga lino naye ng'ayise wano na wano kubanga constitution yemukkiriza okwesimbawo akasa agavaamu
constitution emukiriza ayina ebitabo ayina buli kimu najja n'anoonya akalulu naye bano abantu bano abamuliraanye bano abajja ne bagamba jjana buli bateekayo gino bagamba ekyo kituufu ekyo kituufu kakati gwe waaki ogamba nti ekyo kituufu buli kadde kubanga bansoseka nti jjena ono eno kampuni eriwo muki mateeka ebadde eteekawo nki jjeno yagambye tugenda giggalawo naye tugenda kyetegereza oba kitegedde olwo kwe kutambuza ekisinde ekyo nga mukitambuza mu mazima naki n'obwenkanya twayogerawo ku tuliita ya jeno luganda nti jeno ayinza obanga tuliita ye waliwo awo baba bagibeerako ne bateekayo ebintu ne bamulabisa biki naye jeno olumu n'atavaayo naye kola ki kubyegaana naye abantu beerabidde nti abamu bawuzi ba munyama omanyi bukyenkyanga jeno ali ku birala nnyo okimanyi tulya mu ddiiro tunywamu kamu bubiri agamba kancankalanye eggwanga oli bwe yayogera oyinza okujja jeno nga ye alina ku birala nnyo nga yali bulala nnyo alina ku bibye ng'ateekayo ebintu bye bannayuganda ne tuva eri ne tujja ne tuyogerako ne tubibuukira abamuvuma ne bamuvuma anti wuliriza abamuvuma ne bamuvuma kakati gwe kati olumu ne bwe biba nga bikola gwe tolina mwesigula nnyo gamuli okumpi okujjako nga oba bakyogera batya kireke tolina mwesigula nnyo omanyi nakuyimbiramu akayimba kamayinja keyagamba edda nalina amalala nga ntambula n'abaana babalangira nga neyita mugagga ku nsi nga simbe ffe baava abasembayo ti mwana wange oli munaku naye gye weewanika waggulu tolina musinja ojja ggwa kati abantu ababeera ne jeno bawulirize nnyo akayimba k'amayinja ako ti jeno mulala musirikale yasomera simanyiwa abamu puyambo babunabuna omanyi babuna ebibiina nga 7 jeno bukeera enkya nga jeno yalina ku bibye ng'alina ku bibye gwe wamala dda okutufuula abantu ababi wamala dda omuwa amagezi amakyamu wamala dda ogamba oyo gundi bamukwate bamukole bwe bati omuntu ng'ajja mu bukulembeze aba yeetaaga abantu abatamukubira bukubizi ngalo kyokka abantu abasobola omugamba neera jeno lwagamba nti kale abantu be munnange nabo balina enkola gye bakola naye mbadde nsaba abo bennyini asooka abasibe kale odindako obudde ali lunakolera essaawa 3 walayiramu ngu lwendijja mwana tukola ffenna essaati eno nolabanga enjulisi nesigamba n'otoŋŋamba gwe nogambi nogaga kyekyo tukole nompaana buwanyi tolidda ogenda kuba ondabisizza bubi eri abalabi era togenda kuba mukwano gwa mukwano gw'omuntu omutuufu yamuwabula n'amugamba ti kino tukola wano tuyite wano tuyite wano nga bw'olaba nti omusajja mwami Museveni bwe yali atambula ng'ajja mu nsi eno yajja n'emikwano egyamugamba nga nti wano mu Buganda ensonga bazikwata bati okitegedde mubeere bulungi bw'ati bw'akoze yennyini mukutu sina kyakola